You have to know that. Thanks so much, brother. This is Beazin. What is going on here, Mbalala? Kambajeko galubindi abantu bano. Balina kibatana bakumanya. Mbalala. Bwe manyimba tulina okuzina. Neyima navudde wanavudde South Africa. Okujja okubayimbiramu. Mwali mundabyeko. Ulira. Ulira. Owi. Ulira. Oba mwali mumanyisaka. Olunaku lwe nave waffe. Mujjeko amasepero. Zeneyima sirikeke. Ndi muntu kota kyabuuza. Mbayimba ku kyoba kati. Oyaniriza bwaniriza. Kubakozesa nnyo yali eyakula. Nodda nayo mu mboozi. Yande kongereza nnyo. Tukenda kuyimba nabo balimba. Tukenda na kusina. Amapuliri sentatira. Banamuzisa mukeke. Namasaka nabya. Nkwekwe kino nyokera. Ekunyonyolelewa. Atajikitesa. Yawe dono. Wetuli bebi byonenda. Yate byanzibako. Zenga fungukula. Mesiba kankanyebina. Okatwaka ningwe. Kutoka lwemwelekeriza. Ngomugenga imba. Singerera kuba wadde. Nairo kukomba kupasi. Lwaki yasime. Nina bisibu kyoba kati. Awakasi ndinanga lino. Gwegulira obukakobo. Mwaje muwenjeza sente. Zezane bana zisooka. Enjikiriza mamanyi. Bebe nyigera wajulira. Munamuuza. Mafunira muyewa. Ebyo mwetubuuze bannange. Egambako ne bakirizo. Obanze wenkole kyalo. Right, NKORE MEDIA TV, Katuniana Muchika TV, Beazini, Zedija Serebo Wambara, Ninyan Queen to Yamra Fest, Turi Omrembo Wambara, Ajipu Motel. As you can see, the turn up is nice. About to be Jom Winji, this is the VIP section. Kanima, ordinary, of course, it's a full vibe. Tuna, Sereb, Burga Kampara. Wagwan, brother. Why I say, bro? What's up, man? Nikiri and Wakwachirambara. Church was Serebu and Balala. Balale Gambachi. Ambara no jire. Najira Semererwa.
tuntijira twayendera tubanza twakeka twarya konka nami nashemererwa nasemererwa kuba kumbarala nitutererwa konka you can see nami ngumire ningibare ati ngamba nadengamba betuyinzorwayo kujja soka kufumba netuyingiza ebisoro owaye muluddeyo netujja mumaze kutwalayo nte n'okukama ofuna bulungi kyekyo netukwaniriza embala naffe era mba mutuyambye nayaza okunyaniriza naye naffe mba mutuyambye kuba naffe tuba twetegeka nnyo okujja okwawa ekituufu wano tuwamanya gaffe abalabi bakutegeere nze bampita neima eyayimba akayimba ne Pallaso ke bayita ntagulula naye nga nyina ennyimba nyingi nnyo ennungi ennyo mbesinga nnyo South Africa mu Uganda nzija mbwenva mbwengenda naye kati tuli ku promotion ey'amaanyi kyova laba ndi mu Uganda ntiru January South Africa kati wendogerera abanyambala ndi n'omusama wetuva wano after party nditwarewa okyamu bwetuva wano nga nkokyamu anti njagala tugende mu after party nze nkube baara kati tugende tukole open bar balakyekuba wano balakyekuba tukole open bar sante ban mo tugendeeyo tukole open bar bano bonna abali wano tubatwale funa bulungi anyway eyo katuveeyo Neima kati nkolagana nti ey'amaanyi gyoyinza onyonyola omuntu aturaba gyoyina ne Pallaso enkolagana ennungi ennyo Pallaso yava mu America okufuka superstar mu Uganda. Neima nafuta South Africa okufuka superstar mu Uganda. So twasikana South Africans ne Pallaso ne tukola oluyimba ne tukola ne video. Era Pallaso nangamba Neima tulina okukola expose tulina okuba omuyimbi omu kuba akabi kuba ndi wakabi ngailanga mondaba nze ndi big artist in South Africa tulina okuba ngomanyi. Yeah, so ngezako ku representing Uganda in South Africa. Yeah, so kati ngate chenkole South Africa nyino kiraga ne bana Uganda ne n'abantu bembalala nabo bakirabika kanti tulina omusajja waffe wakabi okamba yama Neima mu muziki anyangoba nkwenkuba professional atenga nokutoba twatoba my story exceptional yaman otutegera kati waliwo kanuke wayimbye wa firao ako gamba ako nze kono sigana firao mulina obagamba koperati y'abasude oba mwali mumanyisaga olunaku lwenave waffe mujjeko amasepeo nze Neima sirikeke ndi muntu gotakyabuuza mbwayimbye ku kyoba kati oyaniriza bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi yo otutegera kati ekibuzo kyetulina kati Aryan Skin Pallaso ekibaddewo nze nkiyita competition stiff competition gye tubadde tuludde okulaba kangambe twasemba okulaba stiff competition ng'eyo mu ba Bobi Wine ne Bebe Cool Chameleon kitegeera kati tusaawo ne stiff competition gye tulina ya Aryan Skin Pallaso kitegeeza ki industry yaffe kitegeeza nti industry ya Uganda ebadde erudde nnyo okufuna ebizibu mu music nga bino bye yafunye kubanga nze mbita bizibu Pallaso tumutwala nga legend wa music mu Uganda ayimbye emyaka mingi era buli twena akimanyi okitegedde Pallaso asobola kuba lizard kati bw'olaba nga omwana nga Aryan Skin nga yakavaayo yandibadde yeepima kale Aryan yandibadde agamba nti nze ne muddula it's not by Pallaso so kitegeeza music yagudde eddalo era nze ngamba bapromota baffe mwena promotinga music n'abaana mubakwate bulungi Aryan Skin akyalina bingi bye yeetaaga okukola nga musician okitegedde n'okutegeera obutegezi nti nze Aryan Skin nyina kutambula bwenti nyina kwambala bwenti nyina kweyisa bwenti tannabiyiga ne bamuteeka waggulu abeere bw'atate bajjewo obudaala bamusuula abebubi ate nga muyimbi mulungi so saagala kuwulira muntu ng'ageraganya Aryan Skin ne Pallaso bambi kikyamu okitegedde ya ogamba kitamu etandibaddeyo tebattaagana Pallaso is some other level ate Aryan Skin muyimbi mulungi naye is some other level you get my point. Yeah, so Aryan Skin yafunye chance nti Pallaso n'amukwatako bw'amala omukwatako n'aba blessed nagana akola ne concert nga tumaliza kuba njagala tugende mu vibe abantu bagala kunyumirwa nga tumaliza ebigambo byo ebisembayo wawe basanga music wo wembamu ku YouTube channel zange oteekamu Neima music wange yenakwali bulungi nnyo ate ndirede ndi mu promotion ya music wange ndi mu promotinga everywhere mugenda kwa music wa Neima mugenda kunyumirwa nnyo Neima nze ndi good performer Neima ndabika bulungi mpunya bulungi ndya bulungi ate nyimba bulungi you have to know that. Thanks so much brother. This is Beazin. Kawaka kutivio yenzo muyimbi wo